abasajja ne bagenda Arua ne bakuba buli muntu yenna ono n'asigala yekayekali yasigala wabweru n'oli mwe paka mwali mufasitetize kuwangula kalulu ako nokakuuma Wadri yali mukomera nali mukomera Kyagulanyi yali mukomera Busoga wano yali mufasitetize okukuuma akalulu. Lwaki mussa omutindo bantu mmwe? Muleke kussa mutindo gw'amawulire, mudisaanige facts omwolokoso kubanga ebyo bijja mu mbeera. Ekibuuzo kyange kye kibaddemu omulamu omubi. Odda mwolokoso ng'abantu bali ku nsonga za ggwanga, ensonga eziri serious, mmwe bwe mulaba ebigenda maaso birina okubeera. Honorable, tuddemu ekibuuzo kye baabuuzizza. Tetulonda ku lwaleero muwulire, tetulonda ku lwaleero kyekyaliyo n'olwekyo basebo ne banyabo oyo yonna bye mwogera wakira abalwa spark abadde olokoso era mumusuule mu kasasiro yeetaaga okubeera. Kaakati Dr. Besigye naye ekiseera ekyo ensonga baaziwa nga bwe baziwadde kati Sseruka Mwangi wa Spark TV ne kati nkugamba nga bwe bakunyolera ensonga ng'ekiseera nga bwe baleeta bwe baleeta Robert Kyagulanyi Ssentamu nga muluusabuusa lwaki ate waddewo Dr. Besigye ekiseera era bakugambye nti okusinziira bwe tulengera bano bweyita gye bayita girafu yekiyentulege entugga. So entugga yeeba mpanvu bweti erina amaaso girafe erina amaaso kisobola okulengera mu maaso. So bano abakulu nze balinamu obwesige byonna balengedde mu maaso ebbanga lyonna ne batukulembera era bye batuufu tukulembera ne wano nyanza misengo.